Kakati bino bye twabadde tulina okubawa oluvannyuma lw'okugamba nti maama Junior ye yatta omugenzi. Akakazi kaako kasundasunda omusajja ng'omusajja ali ku poyinti esembayo nga kamusunda kagamba omutima gukutuke lumu. Ndowooza mulaba omugenzi bwe yagezaakangako okwerwanako nga naye kalemerako. Ndowooza mukiraba. Mugenzi yeerwanako n'agamba kankakube kana akakazi yadde sikyalina maanyi. Naye ng'akakazi kalemerako. Kagenda okulaba eddogo terikola koko kamumalirize mukutula omutima omulundi gumu. Laba omugenzi bwe yeerwanako bambi musajja wattu. Bannange kale singa Tamale Mirundi Junior tebamugoba mu kika ebintu ebifaanaganako nga bineeno twandibadde tetubifuna. Singa ab'ekika tebagamba mbu maama wa Tamale Mirundi eyatta abbaawe oba Tamale Mirundi Senior, neera singa ebintu ebifaanaganako nga bineeno tetubifuna. Mpulidde ennaku ng'enkutte okusinziira ku mbeera n'obunafu Tamale Mirundi bwe yalimu, omuntu okujjayo oba okujja mu ngeri eri mu kubeera ng'emuyamba. Omanya abantu ababeera ennyo ku kitanda batera oku advisinga abo ababajjanjaba tibambe omugololemuko ku mukono mpola omusaayi gusobole okubeera nga gutambula, ebigere ng'egye bibeera straight, obugezeeko bifunya zineeno joints, omusaayi gutambule mpola. Naye munnange w'osanga omuntu akikola ng'alina intentions ze endala ng'ezoono, omuntu ali ku point esembayo okumunyeenya bw'otyo, omuntu ali ku point esembayo okubeera nga bannange mpulidde nga n'ennaku enkwata nga ndaba akatambi kaneeno kankakuddizeeko. Ensonga yaki ensonga zino tulina zigenda mpola. Ensonga za Tamale Mirundi Junior ne family ye tulina zitwala mpola. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.